maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Munnange ampuliriza era ndaba tulina omukisa okusinkana ku TV yaffe ya 3 ABN. Mukama omukutu guno aguwa omukisa nga gwawadde emikisa emirala nga Prime Radio n'emirala. Ebiseera bino bya nkomerero ya nsi. Ebintu bingi ebigenda okubeeramu naye ffe tuteekwa kulongoosebwa. Daniel yagamba nti bangi ku mulembe ogwo abalyerongoosa. Tetuyinza kwerongoosa ffekka. Mukama waffe Yesu Kristo asobolera ddala okukola omulimu ogwo. Amannya gaffe ne gakyusibwa okuva mu bitabo by'okuzikirira ne gateekebwa mu bitabo by'obulamu ne sobola okumulinda. Amannya gange Zikyeyo ne Joel okuva mu kkanisa y'e Kapeeka mu busumba bwe Ssemuto. Tukyali ku kyokuyiga kyaffe kye twakomako ekikwata ku kiraamo kya Isirayiri Yakobo ng'atuuse okufa ng'ali e Misiri. Yalamira abaana be nga we bali. Manya abaana bano be baali ab'okugabana eggwanga lino erya Isirayiri. N'olwekyo yalina okwogera ebigambo ebisembayo. Twaleko omwana Ddaani nga ku mulyango gw'eggulu taliiko olw'obuzezeze bwe yalina obubi obw'omu kkanisa, okunyooma, okugeya, okuwaayiriza n'okulyolyoma abantu b'ekkanisa. Kati tutandise n'omwana Gaadi. Gaadi lwe linnya lw'19 mu ssuula ya 49 agamba Gaadi alirumbibwa ogubinja gw'abanyazi naye ye alibafubutukira emabega. Mu nsi muno ejjudde abanyazi abatatwagala mu kukkiriza kwaffe, abatunyagako okukkiriza kwaffe, kubanga Sitaani ateze emitego mingi. Naye Gaadi nga bwe yawangula abalabe be ng'ogwo mukisa, kitaawe yagumusabidde. Naffe tusaba Katonda atuwanguze ogubinja gw'abanyazi nga n'omunyazi omukulu ye Sitaani, emisambwa, emizimu, amayembe, majiini. Ogubinja guno gunene Sitaani yajja nagwo okuva mu ggulu. Era olumu gwali gunyigiriza omusajja omu. Yesu n'abuuza nti muli bameka? N'agamba nti tuli 6. Kyali kya kitalo nnyo. Naye twebaza obuwanguzi bwa Mukama waffe Yesu nti ajja tuwanguza. Era olunaku lumu abanyazi tebagenda kubeerayo mu bwakabaka bwe. Tulumbye omwana omulala ye Aseri. Aseri emmere ye neebanga ngimu era anaagemuliranga kabaka ebyokulya. Ateekwa okuba nga Aseri we yasse nga waali wagimu kitaawe kwe yamuwa. Tetumulabyeko muze naye tuwerabiranga nti yadde tulina muze naye ffenna twayonoona naye tewali muze gunyize kitaawe ng'emize gye tulabye emabega awo. N'olwekyo Aseri omukisa gwe gwa kubeeranga wagimu era anaagemuliranga kabaka ebyokulya. Mukama ng'akuwadde obugimu, ng'akuwadde omulimu omugimu, Mukama ng'akuwadde ennimiro engimu, akusuubiramu ebitundu bye 10 n'ebirabo. Nga tobireeta alyoka akakaseko obulamu obutaggwaawo nedda, naye ng'obireeta kubanga ofunye omukisa. Omukkiriza n'akuggyako ebibi byo, akulokodde. N'olwekyo
ogwana okwanukula ng'Aseeri bwe yali okukola nti nga agabira kabaka enva. Nafutaali mpeewo ya ddembe, avaamu ebigambo ebirungi. Bulijjo olulimi lwaffe lusobya nnyo, naye omusajja ono yatunuulira omwana we Nafutaali nga mwegendereza nnyo, ng'ebigambo byabironda n'obwegendereza. Ekimu ku bintu ekyasoomooza Abafalisaayo bye bigambo bya Yesu bye yayogeranga, nga bizzaamu amaanyi nga byamagezi. Ono agambye nti Nafutaali mpeewo ya ddembe, empeewo nsolo nnongoofu, n'olwekyo Nafutaali yali mulongoofu ti avaamu ebigambo ebirungi. Leero gwe ovaamu ebigambo ebirungi oba mubaamu lw'otabuka n'okaawa ng'omwana gwe twalabye Leevi ne munne Simyoni babuuza kitaabwe ng'abagambye lwaki mukoze ekikolwa kino ne mutta abantu, bamubuuza nti ye kyeyakoze kirungi okwonoona mwannyinaffe. Ebigambo nga bikaawu byali biraga ekikolwa n'omwoyo gwe basibye ogugenda okwonoona Isirayiri ate ng'akyali mujja. N'olwekyo Isirayiri bwe yatunuulira omwana Nafutaali yamulaba nga wanjawulo nnyo. Aseeri amulabye nga wanjawulo, n'afuna omukisa gwa njawulo. Yesu Kristo leero ayinza nange okunjogerako ebigambo ebirungi ng'ebyo nti muntu wa ddembe. Eddembe lino titulifuna bannange mu buzaaliranwa bwaffe n'obuwangwa bwaffe. Sitaani yatukusanyiza omwo, naye eddembe tulifuna kubanga kabaka ow'emirembe yafuga obulamu bwaffe ye Yesu Kristo, nga Isaaya 9 bw'amwogerako. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo. Tutuuse ku mwana ono. Omusajja ono yayagala nnyo omwana ono, tinaamutungira n'olugoye olw'amabala amangi olwategeezanga obulangira. N'amutungira olugoye olw'amabala amangi. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo. Mulabe ng'olina omuyembe gwo, omucungwa gwo, mangadawo, naaba nga kuliko ettabi eribala ennyo, naawe likuzzaamu amaanyi. Mu baana ba Yakobo oyo bonna, Yusufu abasinze bonna okubala ebibala eby'omwoyo. Omwana ono yakwasanga ne Yakobo obujja. Lwa nsonga Yakobo, erinnya Yakobo litegeeza bukumpanya, yali si mwana abala ebibala ebirungi, naye omwana gw'azadde mwana abala ebibala ebirungi. Abaana be babuna bbugwe. Katuddemu. Yusufu ly'ettabi eribala ennyo, ettabi eribala ennyo eriri ku mugga. Mu Zabbuli emu tusangamu ebigambo bye bimu. Omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi. Ensulo ez'amazzi kitegeeza kigambo kya Katonda. Omuti kitegeeza muntu. Omuntu okukkiriza kwe bw'aba akusimbye mu kigambo kya Katonda ateekwa kubala ebikolwa ebibala eby'obutuukirivu, okwagala emirembe, ekisa, okusonyiwa, obugumiikiriza, okwegendereza n'ebirala. Pawulo bwe yali awandiika ebigambo ebyo mu Bagalatiya 5:22 n'okweyongerako, yagamba nti ebikolwa ebiringa bino olaba n'amateeka ng'oganoonya togalaba, biba bigatuukiriza gonna. Katugende mu maaso. Naye ne Yusufu bw'atyo yali asimbiddwa mu kigambo kya Katonda. Kyova olaba omukazi bwe yamufuulira olunaku lumu mukama we yamugamba nti nnyinza nti okukola ensobi ennene bweti
ku Katonda wange. Omwoyo ogufaanana bwe guti gulituddamu, naffe ne tuba nga tusobola okuddamu ansa eri okusikiriza kwonna okujjudde mu nsi muno, nga tetwagala kusobya ku bantu bannaffe naye nga tujja kunyiiza ne Katonda, kubanga omuntu gwe tusobyako aba aliko nnyini ye nga ye Katonda. Abalasa obusaale baamulumba bubi nnyo, baamulasa ne bamulumya nnyo. Atulaga nti Yusufu yayita mu kubonaabona kungi nnyo. N'olw'okuyita mu kubonaabona okungi ennyo, Yusufu yawangula, naye omutego gwe ne gunywera. Okubonyaabonya okungi ennyo kwolekedde ekkanisa, naye omutego gwaffe gunaanywera. Tunaasobola okuwangula nga Yusufu? Sitaani ebikema ajja kuleeta bingi, nga naye waakusuula abamu ku balonde, naye omutego gwaffe gunaanywera ng'ogwa Yusufu. Okwo kusomoza kwa maanyi nnyo. Agamba naye omutego gwe ne gunywera, n'emikono gye ne gitasagaasagana. Bwe yanyweza ekikompe eky'obulokozi, Yusufu yakinywereza ddala. Tusobola naffe okunyweza ekikompe eky'obulokozi nga Mukama waffe Yesu bwe yakinyweza mu kubonaabona. Dawudi yayogera ebigambo ebyo, kimukwebaza Mukama nja kunywa ekikompe ky'obulokozi, akakompe ak'obulokozi. Ekikompe kino bwe kyanywerwanga kwalinga kubonaabona. Era Yesu bwe yabuuza batabani ba Zebbedaayo, timuyinza okunywa ku kikompe kyange eky'obulokozi? Ne bamuddamu nti tulikinywako. Baali balowooza nti byakusaaga, n'abagamba nti kale mulikinywako. Bwe batyo ne batandikirwako okuyigganyizibwa nga Yesu yakagenda mu ggulu. Yali abategeeza kubonaabona. Leero ensi ng'esoomoza, Sitaani ng'anyeenya ab'ekkanisa, tusobola naffe okunyweza ekikompe. Yusufu yabonaabona, baganda be baamukijjanya ennyo n'ebigambo, ne batakomaawo, ne bamusuula mu bunnya, ne batakomaawo. Yusufu ne bamutunda mu bannamawanga. Abamisiri baali tebaagala bantu b'amawanga malala, kubanga eggwanga ly'e Misiri lyali gagga. Era tulaba embonyaabonya gye baabonyaabonyaamu bazzukulu ba Yusufu, Abayisirayiri. Ogamba bw'ati, naye omutego gwe ne gunywera, n'emikono gye ne gitasagaasagana. Emikono gyaffe gisobola okunywera, egya Mukama waffe gyanywera ku musaalaba ne gitasagaasagana, olyoke ofune obulokozi bwo. Olw'omukono ogwayinza byonna ogwa Yakobo, olw'omusumba olwazi lwa Isirayiri. Yusufu teyanyweza ku lulwe. Olunnyiriri luno lutugambye nti olw'omukono gw'omuyinza wa byonna wa Yakobo. Katonda yeetegese omuyinza wa byonna okunyweza emikono gyo nga bwe yanyweza egya Yusufu, kubanga Yusufu kisiikirize kya Yesu Kristo, n'aginyweza egya Yesu Kristo. Agamba n'okugamba
tinagololera abaana abatawulira emikono gyange olunaku lulamba. Yali ategeeza bwe yali ku musaalaba n'alaba ng'eggwanga lyagololedde emikono olunaku lulamba lizze mu kulya mbizzi, ensolo ezitali nnongoofu. N'olwekyo abalowooza nti bwe yagolola ku musaalaba gologoosa emikono gye ng'agigololera ensi okulokolebwa, nti yabawalukusa kulya mbizzi n'eŋŋamira n'ensolo ezitali nnongoofu, mulimba n'ekkanisa zammwe kiziba ziyitibwa ekkanisa ez'obulimba, kubanga ebyawandiikibwa mubikyamya. Naye agambye olw'omukono gw'omuyinza wa byonna wa Yakobo, Katonda wa kitaawe wa Yusufu, abaana tubayigirize bamanye Katonda waffe nti yo Katonda wa taata, eyo kkanisa y'abazadde bange. Bajja kunywera mu bikomo era bajja kuba bawanguzi nga Yusufu. Yalina empisa nnungi Yusufu. Banne bwe baakolanga obubi ng'abaloopa. Tulina be tuloopa ewa Katonda mu kusaba kwaffe, nga balina emize gye batwala mu geyeena, nga n'enjiri tebagikkiriza, babe ba ku kyalo, babe ba mu nsi, nga tubasabira bakyuke. Yusufu kyavanga awaabira abaana bane wa Yakobo nga si lugambo, naye kitaawe abalabule abaana bano batereere mu kkubo. Agambye olw'omusumba olwazi lwa Isirayiri, n'omusumba gwe yali ayogerako ye Yesu Kristo, omusumba waffe. Dawudi gwagamba nti Mukama ye musumba wange, sirina kintu kye neetaaga. Ng'abasumba b'endiga bwe bafuba okulaba nti endiga zaabwe teziwankawanka. Katugende mu maaso. Olwa Katonda wa kitaawo akuyamba, olwayinza byonna akuwa omukisa. Omukisa oguva waggulu mu ggulu, omukisa ogwa wansi mu buziba, omukisa ogw'omu lubuto ne mu mabeere. Ekyo gyonna emikisa gigenze n'omwana ani? Yusufu. Yusufu lwaki yamwagala nnyo? Kubanga nnyina gwe yali ateeseteese ng'akyali mwana muto okuwasa. Newankubadde yamuwasa, oluvannyuma nga bamulimbye ne bamuwaamu obulala, ate nnyina n'alwawo okuzaala. Yusufu kyava ayitibwa ennyongeza. Abaana be yali abamaze obbazaala 10 ddamba. Bwe yazaala Yusufu n'alyoka abeera ennyongeza. Erinnya Yusufu litegeeza nnyongeza. Omukisa gwa kitaawo, laba emikisa gya Yakobo gyonna kitaawe gye yalina agiwadde ani? Yusufu. Kubanga gwe yazaala mu bukadde, ate mu mukazi gwe yali asinga okwagala. Omukisa gwa kitaawo gusinga omukisa gwa bajjajjange. Waliwo ku mmwe abooluganda afunye emikisa ng'afunye emikisa egigye ne gisinga egy'abajjajjaabe. Bajjajjaabe bayinza okuba tebamanya Katonda, naye gwe ofunye emikisa egisinga ey'ebajjajjaabo kubanga gwe otegedde Katonda. Gye baasamiriranga tokyasamirirayo, gye baawongereranga balubaale tokyakola ebyo, gye babeeranga n'obubbo n'abalongo n'ebigali mu bitanda, gwe tobikoze. Yusufu yamanya Katonda we okusinga baganda be bonna. Kyava abeera n'emikisa gisinga egy'abajjajja ba Yakobo. Gino gyonna gibeere ku mutwe gwa Yusufu. Emikisa gino gyonna gibeere ku mutwe gwani? Gwa Yusufu. Gibeere ne ku bukowekowe nga bw'atemya byalaba
alaba mukisa so si kulaba bikolimo ng'alaba mukisa buli byakola nga bifuna omukisa bw'aba ng'alabye byamaguzi alaba bitaadi be Yakobo Mukama naawe omukisa amaaso ge ebikowekowe bye okuba nga bibeera n'omukisa gino gyonna gibeere ku mutwe gwa Yusufu gibeere ku bukowekowe bwe bw'oyo eyawukanyizibwa mu baganda be. Ani yasooka okwawukanya Yusufu mu baganda be? Eyasooka okwawukanya Yusufu mu baganda be yali Yakobo yennyini. Naye agambye ne Katonda ye yawukanya Yusufu. Osobola okubeera omwana w'enjawulo nga Yusufu. Ani afuna omukisa gw'okufuga bannamawanga n'afuga eggwanga ddamba ery'e Misiri ng'aweereddwa amagezi nga ga Sulaimaani n'amagezi ago ne gavaamu omukisa. Tugenda ku mwana asembayo Benyamini. Benyamini amwogerako bw'ati: Benyamini musege ogunyaga. Katumale okwogera ku musege. Omusege twandiguyise embwa ey'omu nsiko. Omusege mbwa ey'omu nsiko. Kubanga buli muze gwonna embwa ze gulina n'omusege gubeera nazo. So nga ate omusege gufaanana nnyo embwa. Bikolwa by'Abatuma 2:28. Pawulo ayogera ebigambo bye. Naye bwe ndivaawo manyi ng'emisege emibi girijja so terigirisaasira kisibo. Yali ayogera nga abatume bamaze okufa tekkanisa egenda kufuna abeeyita abasumba, kubanga mu nsi ezo gye balunda endiga embwa ze zikuuma endiga. Endiga si nsolo eraba ennyo ewala. Nze nazirundako mbadde nazo. Naye n'akabuzi akaakazaalibwa kakulembera endiga ne kagitwala awali omuddo. Akabuzi akakyayonka. Kale nno agambye nti omwana ono Benyamini, omwana asembayo, amufaananyiza omusege ogunyaga. Bava mu lubuto lwe lumu ne Yusufu naye baawukanye mu mpisa. Abaana bano bonna 12 bava mu musajja omu Yakobo naye bonna emize n'empisa bibadde byanjawulo. Ekyo kitegeeza kiti mu maaso ga Katonda buli omu weetengerera wekka. Atumanye emize gyaffe, atumanye n'empisa, kyava asobola okutulokolera ddala. Amanye ebirungi bye tukola n'amanya n'ebibi byaffe, kyava atufiirira. Tuze ku Benyamini. Benyamini amwogeddeko ng'omusege ogunyaga. Ku makya ali omuyiggo. Nagambye nti omusege gufaanana embwa. Endiga bw'etunuulira omusege olw'okuba teraba bulungi erowooza nti mbwa, neesemberera nekkiriza ne gugiwunya nako, kazzi gugenda ogisikula. Omwana ono olw'okuba yasembayo
empisa ze tezigaziyizibwa naye atugambye nti ogwo gulinga omusege mu nkya ku makya ali omuyiggo mu kawungeezi n'agaba omunyago ku makya yalidde akawungeezi n'agaba omunyago newankubadde amufaananyiza ensolo eteri nnongoofu era ey'amaddu ate nga nsolo ya mu nsiko naye temwerabira eno yali ey'okubeera ekkanisa abaana bano empisa zaabwe mpisa z'abantu ba kkanisa n'ebikolwa byabwe bikyamu era nabyo bikolwa by'abantu ba kkanisa. Waliwo Yesu lwe yayogera ku musota timbanga bakalabakala ng'emisota ate mba bawombeefu ng'amayuba naye wano omwoyo yandazeewo ensonga abantu abasinga tugenda ku makya ne tulya ebyenkya n'ojja mu kanisa n'oyiga naye olw'eggulo ogaba ku munyago ogwo. Ebintu bye tuyiganga tuyigirizibwa ne tuyiga mu kigambo kya Katonda ne tuyigirizibwa ababuulizi n'abasumba tebibeera byakwemalira ffekka. Kyeyava Yesu aleeta abatume n'abayigiriza emyaka 3 n'ekitundu naye byabayigiriza byabagamba nabo batwale bayigirize abantu babeere emisege ku nkyanga giyiga naye wezimala okulya ate gitwala bye giyize negubeera ne gigabira abalala nabo ne bafuna ku muyuggo. N'olwekyo omwana ono Benyamini teyali mwana mubi yalina ekirabo ate ekyokugaba. Okunyaga kitegeeza kutwala na maanyi. Omusege gutwala na maanyi endiga. Era go gusikula busikuzi kyeguva kufaananyizibwa n'abasumba abafaanana bwe batyo nga bo basikula busikuzi tebasaasira bantu ba kkanisa. Kino nno kyali kituuse ne mu ggwanga lya Isirayiri ng'abasumba beegatta n'ab'ebyobufuzi ne banyaga abantu naye tebiteekwa kubeera mu kkanisa ya Katonda. Mu kiseera kino tuteekwa okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tunaafunanga ekigambo kya Katonda tukikozese bulungi olw'okutaasa abantu abalala. Ebyo byonna bye bika 12 ebya Isirayiri era ebyo kitaabwe bye yayogera nabo ng'abasabira omukisa buli omu ng'amusabira omukisa ogumusaanira. Buli omu yali amugabira omukisa ogumusaanira. Kyava agamba laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okuwa buli omu nga bwe kimusaanira. Eno yali nkomerero ya bulamu bwa Yakobo. Abaana be yamanya bajja kubeerawo era talina gwakolimidde afe naye emize gyabwe gye gyasalako abaana babiri Nafutaali ne Ddaani. Nedda Efulayimu munsonyiwe ne Ddaani. Leero toteekwa kusalwa ku mugabo ogw'abaana ba Katonda ng'ebika ebyo ebibiri. Era singa onoonya Efulayimu n'onoonya ne Ddaani ku miryango gy'eggulu tebaliiko. Ebika byabwe byatuuka ekiseera ne bikoma. Bayinza okuba nga baasonyiyibwa naye okubasonyiwa
nga tebagenda kulaba mannya gaabwe kyokka nga amannya g'abaganda baabwe babalaba. Kyandibalumya emirembe n'emirembe tekabeera katambaala Yesu kaali basiimuuza. Abaana bano bonna nga bwe tubalabye baddamu Musa n'ayogera nabo nga kye kiraamo kye, kubanga baali bamukwasiddwa Katonda ng'ebika byonna we biri 12. N'abaleka bw'atyo ng'abasabidde babeerewo. Katulabe ku Efulayimu. Efulayimu amwogerako ki? Efulayimu yaani ne Manase, abaana abo baazaalibwa musajja wattu Yusufu. Yusufu bwe yazaala abaana abo, kitaawe bwe yali afa, abaana ba Yusufu n'abatwala n'agamba nti abo bafuuse bange, asobole okuwa Yusufu emigabo 3 gye yandifunye singa ye musika. Naye tulaba nga gyasigala 2. Ogugwe Yusufu n'ogw'omwana we Manase, naye Efulayimu gwavaako. Yusufu awo tugenda ne tumulala ng'ataaliko nsobi, naye waliwo ensobi eyakolebwa nti Yusufu yawasa muwala wa Falaawo. Bwe munaddayo ne mwetegereza obulamu bwa Yusufu mu kitabo ekyalubereberye, yawasa muwala wa Falaawo, ne muwala wa Falaawo yali musamize. Yesu agamba temwegattanga n'abatakkiriza. Mu kitabo ky'Abakolinso esooka n'eyokubiri essuula 3 olunyolo 10 n'omukaaga ne 19 atugaana okwegatta n'abatakkiriza kubanga tetwenkanankana. Yusufu bwe yawasa muwala wa Falaawo Omumisiri, Omumisiri ono yali musamize. Bw'ati omwana Efulayimu n'agoberera nnyina mu busamize. Erinnya lye kyeryava libula ku miryango gy'eggulu. Omuntu yenna anaaleka ekkanisa n'agoberera nnyina Eva agenda okwebuuza ku Sitaani, newankubadde obadde muweereza mu kkanisa n'oteenenya, erinnya lyo terigenda kubeera ku lisiti y'abaana ba Katonda. Y'ensonga lwaki ku miryango gya Yerusaalemi ekibuga ekijja eky'omu ggulu tekuli linnya lya Efulayimu, kubanga emize gya nnyina gyamutwala. Mumanyi nti tufaanana abantu abo ababa batuzaala. Naye Mukama waffe yeebaze, kubanga Manase ate ye yafaanana Yusufu, bw'ati erinnya lye nebeera ku miryango gy'eggulu. Yusufu ayafiira omwana we Ddaani. Yakobo yafiira omwana we Ddaani, ne Yusufu naye n'afiira omu Efulayimu. Waliwo abaana b'ozadde nga naawe bajja kukaabya nga Yesu kiri mwetaagisa okusiimuula amaziga go n'ekitambaala ekyerabiza. Abaana baffe tuteekwa okubayigiriza okutya Katonda nga Yakobo bwe yamalira amaanyi ge
n'ayigiriza omwana we Yusufu okutya Katonda, ne kumubeezaawo obulamu bwe bwonna, ne kumufuza n'eggwanga ekaafiiri, n'abeera katikkiro waalyo, n'ataasa obulamu bwa baganda be, enjala n'obwa kitaawe. Bw'atyo naawe togenda kwejjusa olw'abaana b'oyigiriza Katonda. Neeyanziza olw'okumpuliriza. Mwebale nnyo, weebalire ddala abadde andaba era mpuliriza. Nsigadde ndi Kyeyune Joel, omukadde w'ekkanisa mu kadde bwe Kapeeka ku kyalo Kisimula, ate mu busumba bw'e Ssemuto mu bulabirizi bwa North Buganda. Mukama akuwa omukisa. Abaana bano betuyize emize gyabwe n'empisa zaabwe, katutwaleko empisa, naye emize tugikwase Mukama waffe Yesu Kristo atutaase, tulyoke tusobole okuyita mu miryango nga tuyingira mu Yerusaalemi ekijja. Katusabe. Weebale nnyo kubanga tuyize bulungi, tutegedde omwana w'omuntu nga yayonoona. Obulamu bwe twali tubuyigako obwa Yakobo tebwali butereevu, naye wakyusa n'erinnya lye, abadde omukumpanya n'omufuula omulangirawo, ekitegeeza ekkanisa. Yakobo omwogerako n'abaana be be wamuwa ng'abo gy'emiryango gya Yerusaalemi. Buli anaaba awangudde mwajja okuyita, naye ng'omuze gw'abaana ba Yakobo, buli muze ogusonyiyiddwa, naffe tujja kuyingirira mu miryango egyo ng'emize gyaffe bwe gyali era ng'egy'abajjajja baffe abo. Ekikulu tukwebaza olw'obulokozi bwe watuwa kuyita mu ssaddaaka yo, tuyambe tuwangule Mukama waffe. Essanyu lyaffe ligenda kuba lya lubeerera nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Jjanjaba bonna abanyigirizibwa era abalumizibwa, abakulembeze b'amawanga n'abakulembeze b'ekkanisa yo, bawe omukisa, babeerewo nabo babe bawanguzi, bayite mu mulyango gwabwe ogwa Leevi, abalala bayingirire mu gwa Yuda ng'abo be bakabaka. Mukama omwagalwa, Yusufu yali mwana mulungi, osobola n'okufuula abaana baffe abalungi nga naffe tutaddeyo omwoyo. Tweyanziza olw'ebigambo bino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.